Oluvanyuma lw'okunyenyetiza kakuyegewe mu bitundu bya Teso Sabiti ewedde olwalero akwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Nathan Nandala Mafabi atandise okuwenja obuwagizi mu kitundu kya West Nile. Mu West Nile Mafabi atandikidde mu district ya Adjumani ngina asanze abawagizi be bamulindiridde mu butawuni obw'enjawulo gamba nga mu katawuni ka Zaipe ne Pakele. Mafabi abantu ba Adjumani asose kubayozayoza olwa government okubakolera oluguudo oluva atyako okuddela lopi kyokka n'abajjukiza nti oluguudo luno terusaanye kubaziba maaso. Now this is what they do. Have you seen that road? To make 1 kilometer of that road, they steal 19 kilometers. They steal how many? So it is like you have sent somebody to buy you meat. To buy you 10 kilometers or 10 kilograms of meat, he brings you 1 kilo. You jump because it is meat. Yet he has stolen how many? 9 kilometers. Is that what you want? Bwabadde ayimiriddeko mu tawuni kanso ye Zaipe ne Pakele, Mafabi era asuubiza okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza byagamba nti bikyali bya kibogwe nnyo mu district ya Adjumani. But recently our children were not studying because our teachers were on strike for asking the legitimate question of salary payment. Then you come and say protecting your gains. So your gains is to make our children to fail, while others of those who are very big and rich are going high, while ours are staying home. So my mothers, that's why we come with a formula. A teacher is a teacher. They will be paid good money. They will have their children study for free from primary up to university, and they will stay in houses built by government, and our children will eat food at school. Olukungano olukulu Mafabi alukubye ku kisawo kya Sessia Field ekiri ku nkingizi za tawuni ya Adjumani mu constituency ya Adjumani West ekikirirwa mu myuka wa Ssaaba Minisita ow'okubiri General Moses Ali. Mu kwogerako eri ababadde mu lukungana lwe Mafabi avumiridde ekyabamu ku bakulembeze mu NRM abefudde basita ntebe. In Parliament in Adjumani West has only 1 seat. Otherwise, all of you from Adjumani West would have gone to sit. But because it's only 1 seat, you must choose somebody who will represent your interests. Mafabi yebaziza abakulembeze abava mu kibiina ki NRM olw'ebyo bye bakoledde abantu ba Adjumani kyokka n'abajjukiza nti omuzinyi omulungi yo yamanya ddiiro ava mu ddiiro. Whether you want it or not, nature has its limit. Nature has its what? Limit. When you are old, and God knows. Mu mbeera eno Mafabi asabye abantu ba Adjumani okuba abeegendereza mu kulonda abakulembeze nga balonda abo abakyalina embavu okwanja ensonga zaabwe eri bekikwatako. You don't take somebody who represents your state, your interests, and you take somebody who is going to sleep, who is going to walk in reverse order, you're going to have a problem. Olunaku olw'enkya Mafabi wakwongera okusensera ekitundu kya West Nile ng'asuubira okubeera mu district eya Moyo n'Obongi. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.